Akoze oti akantu boleka kano banangu genda tuwachi kikiwe kigenda mu maaso omuvubuka omulungi obeerawo otya nono pasa wandi wasizanga bukyali onofunako abagamba nti bannanga oyo yalimbaoko omukyala wo naakututendera eyo mu gyekyenda naganze nafuna mulenzi wange baana bange nze nafuna taata wammwe ng'ayaka mumulabire kwekusumagirira mu ntebe abo oyo yali kyasi yali muvubuka mulungi wamufunye awo n'atunnyonnyola Dr. Jean kyeki kikolanga ki mutuyambe mugende kwata Dr. Jean ku mukono mugende naye nga y'ensonga eyatukwatirwa amajja kuwasa ye ekyatambulira ddala mu maaso era kampeyini etambulira ddala byonna byaddamu yamanyi naye ffe golo yaffe olunaku lujja kuba lumu abe nga ava mmanga omwana ajja vangulu tubagatte amuvumba gati mukwano pasta ki mukwano gwa pasta Bugembe ennyo kitwale nti ani ono Yesu Kristo agenda kubeerawo family nkulidde mu nyumba yawe mami ne daddy abaana bakuze mbalaba nga baana bato so nkitwalenga kitwale nti kitwale nga bonaaba ne muganda wo oba kitegeekeka ndowooza mu luzungu bwe kivaayo a sister from another mother family nkulidde mu nyumba yawe mami ne daddy abaana bakuze mbalaba nga baana bato so nkitwalenga kitwale nti kitwale nga bonaaba ne muganda wo oba kitegeekeka ndowooza mu luzungu bwe kivaayo a sister from another mother naye bali kunjagaliza kuba muntu mulungi nnyo muntu wa kitiibwa muntu mulungi nnyo naye ngambe nti niŋŋanga muganda waabwe bonna ne baganda be buli wengenda e London for many years banfuula omwana ewakaawe fujjo just tojogera gitiisa n'okutiisa o mukama tawe naye mukama afaayo kama mukuume mujje mu crusade naye bannange mukama bakuume ninako oyagala kunfuuliza ng'oyagala nfuule bwe mbeeremu mbuno mbeere gwe kyoyagala naye oswadde nsumba tumukoze tutya kuba kyo kirabika bino byatandise nalabako nze akatambi ka maama wa Jani. Mama wa Jani ayinza okuba nga yenkananga pasta alimu Ale40 Jani alina buganda bw'obulenzi akamu kalinga around 14 13 akala kalinga 9 10 nzaala y'ekigagga si bakadde bazadde be era pasa wagamba mu bazadde his family bazadde be oli be bamukuzizza awo enzirikidde of course baizwa ba munno mukulu munnakuza kuba Jani ye mukulu akose sose kaagadde ko wanika n'amannyo bo n'ofuna n'okusa ka video kenalaba kubanga bali babuuza Jani yali abuuza maama we kufa abaana bo ani gwe bagamba gofaanana mama we n'agamba Jani yali nga mami we atuddewo nga Jani atudde wano mami we n'amugamba bali bagamba onfaanana because she seems like the oldest but I think bagamba afaanana nnyo muganda wo omuto so these two other young boys came ddala Jani mwannyina wa pasta
Jeni alinga myaka emeka? 22 23 kato. Kato. Kati amaanyi gongedde okutuggwamu wajjani tukoze tutya nazi kunonga family etuula kale juga Pastor Bugembe ffe twamukuza eri mu saati ya yero katusobola okutuula nga family ne tufuna omukazi Pastor ne tumuyita Buyisi nti buuyo mugezeemu olwokugezaamu otegeeza ki naye bagulira olugoye nolaba balo naakutuuka ayambalemu olwo nga mumwe muliwa waba ayambalamu kubanga ayinza obutatugamba tulumutuuse tuba mu ddirisa so aba agezaako kugamba nedda teruntuuze tugamba olimba tukulabe lukutuuse lukufiite kyukamu naye nga lwaki abantu abakutukeera mu byekisu eno abaana balina akantu kebatera okwogerayo ku TikTok my future husband jangu obudde bukyali abaana bajja kumalawo tamukyalawo bajja mumalawo pasa yangu ono ne mukyalawo kuba ali kubayaaya tabaye Kampala kubanga pasa waliwo emyaka gye tugenda tuka nga tetumukkiriza ng'omwana alina tuwendaga muntu biro 30 years nga tetumukkiriza kati kati omwana aba ali 30 years okudda ngulu nkukakasa omanyi nti jjo gwaweza emyaka 15 busanga Pastor Bugembe alangira omwaka gwa Mukama ogw'omulembe kuva yimba kakayimba yagamba guno omwaka nnangirira ne tukuba endulu ezakaleekereeke kale Pastor tukwagaliza birungi byereere n'okusabira owaayo Alex basabye bagende ebweru bateese bajateesa ndoza amaze yakasiza bisiriyasi omusajja kuteeka mu kaduukulu n'omanya yakasiza ndo omusajja nalabika friendship ebako weekoma naye ndowooza singa kye twatandikirako kuba tewali nsonga lwaki bebe